Nkwanyize sawa no kufadi TV ujina kusaba subscribe nga tompele video no kalaiki. Ensonga za Becky zifuse ensonga za Becky. Becky afuse Becky. Okuzikula Becky okumujja mu Ntana. Mbirina mugaliro ngina kusaba subscribe nge tompele video no kalaiki. Bagita Fadi TV ujimbani updates ezina vali buli kade buli sawa. Like ngo subscribe nga tosalinga oje kumideko. Abali mugwanga ya Saudi Arabia mbatumideko, mugwanga ya Qatar, mu Dubai, Bahrain, Jordan, Oman, mugwanga ya USA, mugwanga ya Canada mbatumideko. Mbagala byansusu abali mu ggwanga lya Qatar, mu ggwanga lya Germany, Canada mbatomedeko era mbagala nimbe bazo kubanga mugiye kumideko bagita Fadi TV uji Becky yafa era Becky yazikibwa. Naye ensonga za Becky bantu bange bambi zifuse ekizibu naye ng'omuntu asinza okuleeta obuzibu ye maama wa Becky. Mama wa Becky ono yagamba nti gibazika Becky ewatuufu salize ye fotopoto ye watuufu era ng'ono yategeeza nti taata wa Becky yafa era nga bali bamuyita God. Erinnya yayogerako limu linnya lya God. Yanga manti bali mita God. Era ntino gye bamuzike fotopoto ye wantu watuufu gye bakola ki gye bazika Becky. Kyokka essaazi no omukyala avuddeyo ng'agamba nti nedda nti Becky gye bamuzika si watuufu era nga si bazadde abatuufu. Omukazi bw'avuddeyo bw'atyo bw'ayogedde ono ategeeza nti omwana ono Becky family eyajjange mukayanira ye family entuufu. Essaawa eno gana mawuli gatambula ku social media tumwekanga Becky bamuzikudde, tumwekanga Becky bagiye Omulambo gwe okugutwala ewantu watuufu gye bamuzaala kubanga kitaga nti eno gye bamuzise fotopoto si watuufu era si gye bamuzaala. Banange ono omukazi abantu Banaganda basinga onakola eggulu bataakinga gundi alani batiktokers ate nga balumba alani nga bamuvuma kabagamba nti ayingidde nnyo mu nsonga z'abano ate nga si taata w'omwana omutuufu ate nga Alani musajja watu ye yaliwo mu kuyamba. Alani bandibadde bamuwa n'ekitiibwa. Omukazi oyo yandibadde awa nnyo Alani ekitiibwa okubanga abeereddewo omwana ono newankubadde omwana yamaze n'afa naye omwana ono amubeereddewo kubanga nnyina ye ategeera obulungi maama we yalema okulabirira omwana gwe yeezaalira. Essaawa eno batiktokers nga yembagambye olunaku luggulo babadde bali ku Alani batiktokers abasinga nga bamuvuma nga bagamba nti asise nnyo okuyingira ensonga za Becky. Newankubadde yamulabira n'amubeererawo naye ndibayita biyingiramu nnyo aleke maama wa Becky akole ekyo kyateekeddwa okukola kubanga yennyina Alani talina waakwatira ku Becky. Essaawa maama wa Becky atandise okukyusa statement. Essaawa ge mawulire agatambulatambula ku social media galaga nti ono omukazi ye akyusa statement zakola ku family entuufu oba ku buzaalo obutuufu obwa Becky. Taata we kwamba ono omukazi alabika tamanyi na taata wa Becky mutuufu ng'amazima. Kwanza nange binsuseeko Bannaganda basinga ku social media bafudde ba social media endozi bategeeza nti omukyalo yandibadde atwalibwako keebutabika kubanga byogera ati bitegereka bulungi. Omuntu ogamba otya nti omuntu nti gye bamuziise omwana wo nti gye bamuziise ye watuufu ate essaawa eno n'okyusamu n'ogamba nti ate si bituufu nti ate gye bamuziise si ye watuufu. Jjukira ng'omwana bagenda okumuziika baamukubira essimu ne bamubuuza nti kituufu Becky gye bamuziise fotopoto ye watuufu. Omukazi n'agamba nti ye watuufu kyokka essaawa eno agamba nti si ye watuufu nti era abazadde abajja nga bakayanira Becky olunaku lwe bali bagenda omuziika nti be bazadde be abatuufu era gye balina okumuziika ewatuufu. Tumwekanga nga baziikudde Becky olunaku olw'enkya katusubire kalabe ebinaabivudde naye nga badde bagamba nti olunaku olw'enkya Becky yaziikulwayo atwalibwe ewantu ewatuufu gy'alina okulabika nga aziikibwa. Si byamu ne bambi by'ebissaawa zino nja kuba nengera okunoonyereza mbatuuseeko ebitambulatambula essaawa naye nga Becky bandimuziikula olunaku olw'enkya Fadi TV uji like ngo subscribe nga to commenting Becky w'omulamirembe Becky mu subscribing ate musigalenga mu following bagita Fadi TV uji bera bulungi mwera.